Meja General Kahinda Utafire avuddeyo n'ategeeza n'agamba Kahinda Utafire avuddeyo n'akiggumiza n'agamba nti bannayuganda balina olukusa okulonda pulezidenti waabwe. Utafire agamba nti bannayuganda yonna gye bali basigaza olukusa ne right okulonda pulezidenti nga sibya ababaka ba palamenti nti balonze. Era abudde n'ategeeza nti obukulembeze bw'eggwanga si bwa mwami Museveni. Presidency does not belong to President Museveni. Eyo entebe si yiye ya bannayuganda gwe basiimi gwe balonderamu. Kahinda ono Utafire abadde ayanukula ku bigambibwa nti abantu baagala waliwo move mu palamenti nti egenda okuleetebwa nga kulembeze balonda mulonde babaka ba palamenti. Utafire agamba nti nedda, ate n'ekyokwata omuntu omuteekewo ng'omusika ekyo nedda, nti obukulembeze si bwa muntu bwa bannayuganda balina right okulonda. Utafire agamba nti bye byabalwanya. Abulira agamba nti okumanya obukulembeze si bwa mwami Museveni bwa bannayuganda eyo entebe nti si ya balonde singa ebadde yiye singa tasaba kalulu, naye okumanya nti si ye ensonga lwaki nti ekisanja bwe kiggwako addayo n'asaba akalulu. Kati agamba nti ye tasobola kukkiriza bya bannayuganda kubajjako right okulonda nga bwe biwulirwa nti mu palamenti bikola ki bireetebwa. Njagala kuwa Kahinda Utafire ono generali owulira ebigambo byazzayogera, avumirira ekyokwagala okuteekawo omuntu yenna asikirawo omukulembeze, era avumirira ekyokuggyako bannayuganda eddembe lyabwe okulonda nga bwe twongera okuleka nti tubiroba atuliriza wenna woli ng'ogoberera Pal FM. Kahinda Utafire lately ayina engeri gy'abadde agenda maaso n'okuba nti ayogera ebimu ku bigambo bye njagala okuwa. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Njagala kuwa ebimu ku bigambo bya Utafire bino byazzayogera akaseera si kanene emabega. Ebigambo bye bibadde ng'ebiri nnyo ku sayidi y'abantu. Temukkiriza bakulembeze babba nga bagamba nti babbira mu linnya lyammwe. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Abakulembeze tebalina kubba. Nobody wants the assault should glorify corruption. Oh, that this person stole and shared with you. No. Omukulembeze natabagamba nti mbabbira simanya biki ebitemubikkiriza. Utafire. Because if you say so and so son should take over from the father, his son will also want to take over from kakati lumu avaayo agamba nti omuntu bw'agamba nti simanya taata bw'anaavawo omwana y'abantu ataking over, kati omwana ate naye bw'anaazaala nga naye aleeta tunaabeera ku ekyo nti buli omu mwana taata. Because if you say so and so son should take over from the father, his son will also want to take over from his grandfather, then there will be Sultan there will be Sultan number 1, Sultan number 2, and then the whole essence of democracy for which we fought will be lost. Bw'ogamba nti omwana asikire taata bye tuwalwanirira ebya democracy byonna bijja kuba bifudde. Let there be fair competition, including General Muhoozi. Let him prove to Ugandans that he's capable. Omuntu olina kulaga bantu nti osobola si byakusikira buno si bwa kabaka. We fought for democracy. Okusinziira ku Utafire kakati ku nsonga eno agamba nti ffe twalwanirira demokrasiya. We fought for democracy. The right to choose my leader. And on this, I have had voices in parliament saying the president should be elected by parties. David, I respect that view of yours, but I don't share it. Tell your colleagues who are peddling that idea. Okusinziira ku Utafire agamba nti kimenya amateeka abantu okudda mu palamenti nti nga bagamba ebibiina by'obufuzi bye babironda omukulembeze eggwanga kimenya amateeka. It should be humble enough to understand why those of us who framed the constitution
said the president shall be elected by the people and not only the people but with 51%. Otafiira atuliriza agamba nti abaaliwo nga tuteekawo ssemateeka ono omujja eggwanga kwe litambulira twagamba nti pulezidenti alina kulondebwa bantu ate si kumala galonda nti simanya buli omu alondeddwa ng'owezezza n'ebitundu 5 mu kimu. Kati atuliriza nga biwulirwa nti Norbert Mao essaawa yonna agenda kutebolenga bill mu palamenti y'eggwanga nga bannayuganda tebakyalonda nga palamenti biggwera eyo. Otafiire avuddeyo n'agamba tekisoboka. Kano Dr. Kizza Besigye omu ku balwana ne Otafiire mu nsiko yevuvuddeko ayina bye yayogera. These days I've been seeing my brother General Otafiire. Ennaku zino ntera okuwulira oba okulaba General Otafiire ng'ayina by'ayogera. Lamenting, saying, how can you bequeath the leadership of Uganda to your son? This is unfair. Me, I am not going to bequeath my constituency to my son. Why are you doing this? I'm glad that at least he's talking, because there are many inside there who are just watching and completely. Okusinza ku Besigye agamba nti ennaku zino omulaba naye ndi musanyufu nti kale ye waakiri asobola okwogera. Silenced, they can no longer. Kubanga waliwo abatasobola yadde okwogera. At least he's now still talking. But it was the same people that we told this thing is going as naye era Otafiire y'omu ku bantu betuwagambanga nti ekintu kikyama. Let's fight now. Tulwane kati. Until it grows wings and horns and other things. Let's fight now. Said, there is time limit. Time limit. When you are seeing all these horns growing, going for you. Okusinziira ku Dr. Kizza Besigye agamba nti nabagamba nga tulwane nga bukyali ng'ekintu kinnaba kugejja kikuzika kati kirina ebyowaatiro kimeza amayembe. Kakati ate Otafiire abiraba kati naye nabagamba luli nti mugire nga bo bawooza nti kasa waliwo term limits kakati ekintu kitabuse. Otafiire ayogera kati naye nabagambanga nti banaye bye twalwanirira tubivuddeko tubeeko ne kye tukola nga bagamba nti naye kakati kirungi nti abiraba era asobola okwogera. Ataddeko ekkula eri omuntu wa bulijjo Pal FM bwe tukoma watuliza tujja kwolekera eddwaliro eddala